Mu nsi yonna abantu ebitundu 25 ku buli 100 batawaanyizibwa ekirwadde ky'obutawulira wamu n'obutalaba, abangi kye bayita obwakiggala ate abalala bwe bayita obwamuzibe. Ebbanga lyonna wabaddewo endwadde ez'enjawulo okuli eya polio, akafuba, akalaakiroko ne mulalama. Wano abasawo nga bayambibwako minisitule y'ebyobulamu bannakyewa aba Sense Uganda wamu n'eddwaliro ly'Entebbe abakanye ne kaweefube w'okujjanjaba abaana nga bakyali bawere okutuukira ddala ku myaka 3. Dr. Moses Muwanga akulira eddwaliro ly'Entebbe annyonnyola. Olwaleero tulina project twagala okutandika mu Uganda mu Wakiso district nga twagala tulabe abantu abalina obulemu mu kuwulira ne mu kulaba, kubanga kino ekizibu kinene nnyo kiri mu ggwanga lyaffe, naye twagala okutandika project tutandika okukebera abaana abali mu myaka gya abakazaalibwa okutuuka ku myaka nga 3, tutandika obbakebera okulaba abaana benkanawa abalina obuzibu buno. Tusanze nti nno abaana bangi nnyo tugenda obbazuula nti tebalaba tebawulira ng'ebbanga liyiseewo nga tetusobola bayamba, naye katwagadde tutandikire ddala abaana abazaalibwa mu malwaliro gaffe Entebbe Hospital, Endejje, Kasangati ne Wakiso, tutandika obbakebera tulabe baana benkanawa abalina obuzibu obwo tebawulira era tebalaba. Ebirwadde eby'enjawulo ebizuuliddwa naddala mu kutawaanya abaana bye byefaananyirizaako obulwadde bwa measles era nga byetaaga okwanguyira nnyo. Kino nno kiyinza okumuyambako ekirwadde kino okulwanyisibwa oba oliawo n'okulinnyibwa ku nfeete. Congenital rubella syndrome mwene efaanana nga measles, kati singa ebwo obulwadde obukwata omwana ekintu kye busooka okutta kwe kulaba n'okuwulira. Naye obulwadde buno baana bangi nnyo bagenda nga tebakebereddwa. Kati ogenda okuzuula nti omwana oyo akuze awezezza emyezi nga5, 8, ogenda okulaba omwana tomutegeera, tolaba bwawulira. Kale twagadde tulina ebyuma bye tugenda okuteeka mu malwaliro ago tukebere abaana bano ng'omwana yakazaalibwa tumukebere tulabe nti alaba, awulira. Tulabe nti abamu abatawulira omwana bw'omutandika ng'akyali mwana muto n'omuwa obuntu obuwulira kimuyamba nnyo, naye ate bw'omusanga ng'akuze. Enteekateeka eno ey'okuyambako okutandika okwekebejja abaana nga bakyali bato kyangu nnyo okumuwa akuuma akayamba okuwulira, olwo nno kino nekyanguyako enteekateeka eno. Nti asobola okukozesa ebitundu bye by'alina ebirala ne bimuyamba okubeerawo mu society yaffe eno, emikono okugana n'asobola okucommunicatinga. Kale bw'omuzuula ng'akyali muto kimuyamba nnyo okumuliikinga ku bantu abo n'asobola okubeera ng'asobola okweyamba mu ngeri emu oba endala. Bano nga bakolera wamu ne minisitule y'ebyobulamu bateeseteese okubunyisa enteekateeka eno wonna mu ggwanga okulaba nga balabirira abaana bano abatawulira era nga tebalaba okusobola nabo okufuna obulamu obulungi. Tukikoze wamu n'abantu babayita occupational therapists. Occupational therapists be bantu abayamba omuntu singa obaddeko n'obulimu bakuyamba batya okukozesa ebitundu bye ebirala by'olina ku mubiri gwo bikuyambe okuyamba biri ebitundu ebirala ebifudde. Moses Muwanga era ayongerako nti newankubadde abantu ab'enjawulo enkola eno bagisanyukidde nnyo, kino tekirobedde abandi okubasimbira ekkuuli kussa n'obutabeera balungi mu kuleeta abaana baabwe wamu n'emiziziko emirala omuli n'ebyensimbi. Miziziko egisinga ndowooza be bantu baffe ng'abantu community gye tugenda okukolamu, kubanga abamu mu batono be twogeddeko nabo n'abaana be tusanze babakweka balowooza abaana bano balina ebizibu, balina emizimu, balina gye babasaddaaka mu bazadde baabwe era babakweka. Kati tulowooza nti abazadde bayinza bona omugamba nti omwana wo talaba oba tawulira. Tusuubirayo nti challenge tugenda gifuna amawulire ago gawaddeko omuzadde era agategedde atya. Abantu bangi bafuna obulemu wabula ng'ebiseera ebisinga obungi ebivaako obulemu bino abantu babitwala ng'ekyomuzannyo, ate abandi ne beesuulirayo ogwa naggamba nga no wasinzidde n'annyonnyola ebisinga okuvaako obulemu. Obulemu n'ebirwadde ebiviirako abantu okufuna obulemu ku mibiri gyabwe bingi, wabula abantu bangi bino balina obusobozi okubitangira singa baba babitaddeko omulaka wamu n'okwebeerinda, gamba ng'obubenje wamu n'abakyala okugendanga mu malwaliro nga bali embuto okutangira okuzaala abaana abaliko obulemu kwossa n'okubaviirako ebirwadde eby'obutawulira.